Gavumenti ya Uganda etandise enteeseganya ne gavumenti ya Japan ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Japanese International Cooperation Agency okuwaayo ensimbi okuzimba bupya olutindo lw'e Karuma olusangibwa mu bukiikakkono bwa Uganda. Ye nankulu w'ekitongole ky'ebyenguudo Allen Kagina akakasiza nti mu butuufu olutindo luno lubulamu nnyo nga lumaze ebbanga nga kye kiseera bwe bafuna ensimbi balulowoozeeko era batandike okuluzimba. N'ekirala olutindo lwa Karuma Bridge olukaddiye twogera na bano gyaffe aba JICA okutuwa ssente okuzaawo oluguudo olwo olutindo olwo yo granti sizaakusasula. Amyuka ssentebe w'ekitongole kino Yamada Juniki alambuziddwa oluguudo luno olwa Kampala Fly Over. Kagina agambye nti oluguudo luno luluddewo nnyo okuggwa kubanga baataataaganyizibwa nnyo abantu abalina okusooka okusasulwa ssaako ekimpe kya COVID wamu n'abantu abaasasulwa ate ne bagaana okwabulira ekifo kino. Ssaako kubanga airports zaali nsibe, ports zaali nsibe ate nga bwe mulabye okukola emirimu gino gyetaaga byuma ebinene bye tutalina mu Uganda nga byali byakuva Japan. Tuyina standard gauge rail egenda okuyita oluguudo luno lwe luyita, so twalina okukyusa design tulabe nti design ey'oluguudo eyaffe ey'oluguudo yeeyongera waggulu, flyover yeyongereko waggulu, SGR 81 ekyo kyatulwisaamu. Ye Yamada Juniki agambye nti musanyufu nnyo olw'omulimu engeri gye gukwatiddwamu era nga ensimbi zaabwe we zigenda balabawo. Oluguudo luno olwa Kampala Fly Over lukolebwa mu mitendera 3 ng'omutendera ogwasooka guwedde ebitundu 80 ku buli 100 era nga balina essuubi nti mu mwezi ogw'omunaana ogw'omwaka guno omulimu gwonna guyinza okuba nga guwedde.